Nkuleetedde ebyaliwo ku mbaga y'omukulu Bebe Cool ng'awasa mukyala we omulungi Zuena. Kyokka ate n'olubuto lwa Shiba lutandise okubuzaabuza naddala abantu abamwagala oba bamufollowinga. Ddala kituufu ali lubuto oba tali lubuto? Mu bifaananyi ebimu alaga ali lubuto ne bu vidiyo, ate ogenda olaba ebifaananyi ebifulumeekera nga tali lubuto. Kati olubuto lwa Shiba ekituufu kye ki? Nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange MSSMX. Wano tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga nezibeera nga ziweewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba kusubscribinga oningene ku notification bell eyo. Tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. However, olunaku olw'eggulu nakutegeezezza ku mukwano gwange mwana muwala agenda okubeera nga celebratinga birthday ey'emyaka 2 naye bukyanga abeera ku nsi. Bambi bebi ono takwatanga ku ddole yenna nera nga bebi gwalina maama we yaddira ebigoyegoye bw'atyo n'afuna n'empiso ne wuzi n'azingazinga mu shape ya ddole nga gyazannyisa. Neegamba nze nga SMX Media ngenda mugulira ddole nga celebratinga birthday ey'emyaka 2. However, nekireeta ne ku platform yange nengamba abantu bangi balina ddole eyo gwe bakyateetaaga nga bingi nnyo biri eyo. Bebeera nga biri worth osobola okunkulako enamba y'essimu omwana ono ne tumugulira ddole nga mungi si wange yekka gwe ngenda okubeera nga mwawabula ne tumupresentinga ddole ennyingi. Nawe kennyini ali eyo ng'olinayo omutwalo 2-3 ng'ogamba SMX kanze kusindikira omugattireko n'omugulira eddole bambi asobole okubeera nga celebratinga birthday ey'emyaka 2 ku guno omulundi nga talina kiddole kitungiriddwa wabula nga tumugulira ddole ennungi ennyo okuzaama. Oba kimu oba 2 oba 3 oba ddole 10 ajja sobola okubizanyisa paka waliweza emyaka 5 oba omuntu gy'astopingako okubeera nga azanyisa ddole. Neeyanzizza nnyo omuntu yenna ali eyo ali willing okubeera nga asupportinga omwana ono agenda okubeera nga celebratinga emyaka. Yes, ebigambo bibaddengawo nti omukulu Zaakayo, omukulu Sali, omukulu Bebe Cool teyakola mbaga. N'akayimba twakawulirako Sali teyakola mbaga, Zaakayo teyakola mbaga. Naye nga mazima ga Katonda naddala mu abazze nga bafollowinga SMX Media mukimanyi bulungi nnyo nti nzize nga mbagamba nti mukulu Bebe Cool yakola embaga. Neero olunaku olw'eggulu ba celebratinze emyaka 21 nga bali mu bufumbo obutukuvu. Bebe Cool n'omukyala Zuena ba celebratinze anniversary yaabwe ey'emyaka 21 nga bali mu bufumbo. Nera Bebe Cool abatera omusemberera okumpe mumanyi bulungi nnyo nti ayambala empete ey'obufumbo. Nera empete ey'obufumbo eriko initials zaabwe n'omwaka gwe babagattirako. W'ogyesembereza obulungi osobola okubeera nga obiraba. So olunaku olw'eggulu bwe bati ba celebratinze obufumbo bwabwe bwe bajaguza emyaka 21 mu bufumbo obutukuvu. Wano ku SMX Media ne tubagamba nti tubaagaliza birungi byereere. Obufumbo bwabwe bwali constitution, amakulu mu kyo tebakola mbaga ya kuyita abantu bannange mujje tugende mu muzikiti nedda. Bagenda wamu n'amateeka ye yabagatta. Eyo nga tuvuddeyo olubuto lwa Shiba kalungi lw'amazima bolubuzaabuza. Olwa Fibi tululaba olubuto lukula ludda maaso, naye olwa Shiba lujja maaso ne ludda emabega, ne lujja maaso ne ludda emabega, lujjako kati ne maaso we luddako emabega katini. Kwegamba olubuto lwa Shiba kalungi paka kati naffe lukyatubuzaabuza ddala kituufu ali lubuto tali lubuto. Tunaagenda muneeyanziza concert ne tululaba ali bazadde ali batanaba kubeera nga aza bibuzaabuza. Wano ku SMX Media wetwe tusobodde okubeera nga tukuwa updates. Kyolina okola subscribing nga notification bell ebisigadde. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.